nze siri mulimi nti nvudde mu kulima nendyoka nzija ne nnumba omuntu ali mu kuyimba nze ndi muyimbi. When I see something going wrong nine beetu eryogera kuki kwekyo ekintu ekirala nsobola okufuna benzikiriziganya nabo. Tetubaina bivu bye tulina kuyimba kaga katuna muggulu ekyepukulu tayita eringa y'abalalu eringa nti kigulu ky'abalalu kubanga ffenna tukaaba ekintu eki music agudde music biki abayimbi tuli kweyo ensonga tosobola kuŋŋamba nti nno bakutegesa 15,000 promota ye yayagala okufuna oyo promota taatawo kojjaawo maamawo yali akoleddeyo oluyimba mu studio yali akoleddeyo video yali akupromozo siraba gwe kikoledde njala ekyo kiraga obwavu ekyo kiraga omuyimbi abatali branded kiraga omuyimbi atamanyi gy'alaga kati ng'ovudde ku ekyo ne bajja ne bakugamba nti ogenda kuyimba ku kyepukulu n'obuuza ekyepukulu kitegeeza ki? What is the meaning of kyepukulu? Kyepukulu kwefukula muli baddiikuula nti mugenze mwefukule oba muli ba international standard artists abayimbi 40 nga kuliko n'abayina hiti ezikuba nze ku mulembe gwa ffe ku time yaffe ng'olina hiti ekuba Saalongo kiba kirala ba promoter wake up mufiirwa ssente newe munaakola mutya nammwe mukimanyi tuvudde nga twaba bakulu baffe Jo Paulo Kafeero abagenzi bawune mirembe babasudde bantunuulya bwe baakolanga ebintu ne tuva ku standard ne tufunamu abasajja ba Maddox bafire Bongo ne batwala music e Bulaaya abaddako abayita ba Big 3 bo bamutwala wa atu nga tuvuddeko bino ebyokugira gundi netumye kino bamutwala wankugambye Maddox music yamukolera Sweden bafire Bongo kyovula music oyo tavaawo bobuuza ku bayimbi bwana abaguza amamotoka bayinye ku stage ez'amaanyi noba comparing ne Maddox noba buuza ni legendary kwale kwa bonna ba Big 3 noba tayali Maddox nobabuuza kwa bani legendary gwani legendary muganda wange abasajja bali bamanyi bayagala music nonti fa nti mbuno genda nyimba buli wamu olonno ebyo byonna bitta legacy kati saawe nesobola kulaba muganda wange David Lutalo abo ba stakeholder ba music ba Gravity bani nga bali ku show ya 15 ate nga bayimba kufiira ku muntu muganda wange nze mbanda ba kati omuntu ajja kugamba kyova luli nabagana bagaffe industry gye mulaba eriwo ffe sije tulimu era ne bonga nti bafana wagwa kituufu mu industry gyolimu nagwa navayo nina gyendimu nga bonogiddamu jjagamba ena abantu gye balina okukola ki okubeera ndi mu industry y'okwewa ekitiibwa ndi mu industry y'okuzimba kaliya ey'okukola legacy ndi mu industry y'okukola ki walwadde omuntu asoba n'abaako ebimusobako naki naye tulwana ffe show ze Bulaaya tuzifuna n'omugaa sente ezo sigenda zikola kiziyimbira show ze Bulaaya tuzifuna olina omugamba sigenda kukola kikati mu mbeera eyo banyabo ne basebo tetugenda kuyimirira mu murongo we olw'okuba gwe yagenda rongo oyagala ffenna tukole ki tubeere rongo mbolwokuba vaginte bagijjako tobuusa bawala banno bukyamu buli mu kujjako vaginte ng'agikugyeko si mutuufu wabula gwe okanyagamba kale gwe oli fala banno bonna ne boonoonekanga gwe